Byampuna essomero lya Zinunula mu Katikamu mu Luweero, Zinunula Primary School, abaana bakyediimye okudda. Kakati essomero lyonna lirimu abaana 10 wakati mu ngeri eyeewuunyisa okukamala. Mu Luweero district nze Wasswa Abdulkarim Tamale ndi mbiti bibiri, ndi muyambi wa Honorable Dr. John Sisto Muyinga ate kwa ofisi y'omukulembeze w'eggwanga, Office of the President ekyamboko. Antuse nakedde kulambula amasomero ng'ekiragiro bwe kyafulumye baatuwadde assignment y'okulambula amasomero, naye ntuuseko mu masomero agamu nga nenfuna okwennyamira. Amasomero genambuddeko naye ate wano wensembye Zinunula Church of Uganda Primary School liri mu Katikamu kyennyamiza kubanga abasomesa weebali bali committed okukola naye abantu b'ekitundu tebaleeta baana. Essomero lirina classrooms ezimala, lirina ne staff quarters, abasomesa weebali bulungi, naye ate abasomero ddamba okubanga lirina abaana 10 abakajja ku baana abasembayo okubeera wano 4. Bwe waba waliwo 10 kitegeeza nti kiri mu bazadde, kino si abasomesa kubanga tubasanzeewo bali mu kukima mazzi ku ssomero lyennyini, bali mu kulunda nte, bali mu kuba miyembe, abala bava mu bitundu by'ebamanika bali mu bya miyembe, naye ng'okusoma tebakitutte nga nsonga. Kitegeeza kyetaagayo okubaamu omulimu ogw'enjawulo ogukolebwa ate mu bantu baffe okubamanyisa obukulu bw'omwana okusoma. Kyennyamiza kubanga abasomesa abaliwo bamativu, gavumenti ebawa akasente kaabwe tebabanja. Headteacher waali ne ttiimu ye, naye ate abazadde tebaleese baana. Kati ate abazadde baagala gavumenti ate etteekemu ssente okugenda okukima abaana babaleete wano wesasula abasomesa. Kitegeeza tugenda kukola ekisoboka, tugenda kukwatagana ne maama Janet Kataha Museveni ne Minisita Munene Dr. Jesse Muyingo ne Kaawo n'abakulu ebyenjigiriza n'abakulembeze. Tugenda kukola akaweefube okufeffetta abazadde bonna abanaasangibwa n'abaana nga tebazze ku masomero, kuba amasomero weegali n'ebibiina weebali n'abasomesa weebali, naye ate tebafuddeyo. Kitegeeza obwo buba bulagajjavu bwe tulina okuteekako omukono ogw'amaanyi. Era njagala okukubiriza bannaluweero mwenna nti ekikwekweto tukijje kunoonya abaana ku masomero, tunoonye abaana abali mu bitundu nga tebagenze ku masomero, kyekijja okutereeza embeera eno. Tandika nakweyanjula maama. Nze Otin, Headteacher Zinunula Primary School. Nina abaana we nawummulira abaana baali 280, naye leero olwokubiri nina abaana 10. P5 ninamu 5, P1 2, P2 2 ne P3 omu, P4 ne P5 P6 tebalabiseeko. Neffe abasomesa weetuli twazze kyo twajja ffenna weetuli, naye abaana tetubalaba. Essebo kakati olowooza gwe ng'omusomesa okozesa obukugu bw'obusomesa kiki ekivuddeko okubeera nti lunaku lwakubiri naye abaana aba P7 bonna tebannaba kujja, P6? Abazadde bakyalinamu eri enkola enkadde mbu abaana wiiki esooka baba mu kulima na kulongoosa essomero, so sikyavaawo. Era nga bwe mulaba essomero jjo nafunye omuntu ne musasula ssente n'alima n'alongoosa. Ne bwe balinamu enkola eri enkadde wiiki esooka teri kusoma, baba baze kulima na kulongoosa ssomero. Ssebo essebo. Abaana bakadde bameka olina bameka? Abaana Otin,